twebaza Katonda olwa mu Luganda ne bannyinaze ab'omu kkanisa eno ey'omu KITI okujja okumusinza ate nange nangattira wamu nammwe okumusinza. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Bwakedde bulungi bassebo ne bannyabo, mumpubireko Obooluganda mulimu empewo yeweewo naye kiri nnomo kubanga bukyali bwa kumakya. Bbaluwa ya Yokaana esooka Sula 5:19 nsomerayo okowulire. Bbaluwa ya Yokaana esooka Sula 5:19. Bameka abakkiriza ekyo mulimu newaga ati ndi muntu wa Mukama bannange mundabira wano. Gola ku mukono ndabe. Ekyo kirungi okimanya. Naye wuliriza. The world in which we live is a child of the devil. Eri mukono gw'omubi. Obubi n'omubi enjawulo tewali. Devil ne evil. Damu bifaanagana. Some wa theology sibonaabona wempulira evil nga mayinti era ye devil. Mpulira devil era nga mayinti ye evil. Bwe yali ng'ali ku muti yagamba 12 ku Yokaana enjiri. Oli bwe yayogera yalina bye yalanga awo. 12 olwasatu mu olumu. Awo oyogedde bulungi ensalirwa omusango. Omumpembe. Ddamu nti omumpembe. Kwena mukaaga olw'e11 Yokaana enjiri olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Bye bya Setaani oba alisonyibwa oba talisonyibwa ebyo tobisaba nate kubanga byaggwa. Fayiro yabikibwako nga ye wakukalabba. Eddi 31 Yesu bwe yawanikibwa ku muti, ensi zonna n'eggulu ne ku nsi ne bakakasa nti omusajja Setaani okwenenya teri. Yasiiringa ekibi ekisinga ebyo byonna. Sagala kuyigiza ku atonement newankubadde nga nayo nkulu ogimanya mu ngeri y'abyawandiikibwa. Yesu yali si wakufa, Yuda Isikalioti yakola mulimu ki? Si byendiko kati essaawa eno. Naye ensi ya Katonda, naye Sitaani yagamba lumu nti naweebwa nze era ngabira buli gwe nkola ntya bannaye gwe njagala. Sitaani ng'akema Yesu yamugamba ensi eno gy'olaba nagiweebwa ngirinako obwannannyini ngikaayanna. Naye Yesu naye bw'agambye nti bannaye mukulu w'ensi eno. Ddamu nti omukulu w'ensi eno. Martin Luther yali mutuufu ogamba nti ensi mwana wa mubi. Ddamu nti yali mutuufu. Si ya Mukama n'okujula kwa ekituufu. Naye biri wano ku duniya ebikolebwa. Tuvola bakozesa ekigambo obununuzi. Ddamu nti okutununula. Kununula kitegeeza to buy again. Kugula nate. Lumu obubuzi bwange bwagenda ne bukola omusango ku nnimiro y'omusirikale w'eggombolola ey'e Kasambya. Nali siriyo nga ndi eno kireka. Ati omusajja oyo n'abutwala ku ggombolola. Ddamu nti obubuzi bw'omusumba. Kwali emmere ye. Ngenda okudda ng'embuzi zaakutula zaali emmere omukyala ng'aba munnange embuzi baazikwata nagenda ozinonayo ne bandinyima. Ezimaze wiiki namba zaali 7. Ngenda ozitunulako embuzi zange nga zinkabya n'amaziga. Obubuto bwadda abasajja abasirikale bamanyi kulunda. Obubuzi bwonna nga embuto zadda ku mugongo. Wande bakone kati ne bangamba muzeeyi nunulayo embuzi zo. Ddamu nti wangi okununula awe ntandiko kitegeera. Kuddamu okugula ekintu kye wagula.
tununula embuzi zo. Ne bagamba sente meka. Buli emu olunaku 2,000 bebadde erundirwa. Banange bambalira budgeti nga kyetagisa kulekayo mbuzi. Kulage 2,000 emirundi 7 damuti kutwala gumu 1,400. Twala gumu 1,400 times 7 damuti kasente kawera. Ate wali okubateekako ne costs endala transport yazituusa wano kugombolola. Ngamba leero kuno naye Yesu bwe yalaba kiri kityo damuti n'awaayo obulamu bwe ku lulwo ne ku lwange nga omuntu tasobola na kusasula. N'agamba kampeyo obulamu bwange. Era Bayibuli egamba nti Katonda atendezesa okwagala kwe ye gye tuli. Bwe twali tukyali babi Kristo n'akola ate bannange. Ddamu nti yeebale. Omuwandiisi ono amaliriza ng'agamba ne wooleekaanira omwonoonyi ne woomutiisatiisa okuusekuse mugaaluki bannange otawanira buki omwonoonyi ne woomuwemukira n'omukunamira bw'oti. Ddamu nti yeeyongera kutunula. Mbayiye wa Luganda. Teri ddoboozi liyiza kuleetera mwonoonyi. Omwonoonyi yali ddamu nti nze nange. Teri. Era kambategeeze tewandibadde muntu n'omu asuubira genda mu ggulu singa Katonda teyabiyingiramu. N'agamba bugambi nti embuutikizi y'ekisa kyange mbasonyiye. Era olw'ekyo kyayogera tolowooza nti akwenyakwenya ate ye bw'asonywa n'okwerabira akola ate bannaye. So nga ffe ekyo kizibu gye tuli. Si kuba nti yeerabira naye akita. Angwisa ekigambo ekyo ngitadde. Akiteera ddala tadda kali kyaye nenne kyaye si kuda n'olulala wankola booti naye nze nkusonyiwa naye seerabira. Ddamu ti nnimu olw'embwa. Ddamu ti vaawo. Embwa ezo tezisonyiwa nze nazivumbula. Ogikuba wano nga eri wabweru naye tuuka ewaabwe waayo wadde wayitawo emyaka emeka. Erega ono olusuula ye musajja oli ddala yennyini eyankola ekibi. Nange kati ntuuse ewange ewaffe ojja kinsasulira. Era ogenda okulaba ng'empale egiridde. Nze era embwa sikolagana nazo lubuzi yatwala empale neyeyulikayulika teŋŋamba. The 10 Commandments. Uliriza are read in a reversed manner as a mark of this world. Amateeka 10, demuti amateeka 10 gasomwa kifuula nnenge. Ke kabonero k'ensi eno mwe tuli. Tottanga gwagamba ottanga. Toyendanga yensi egamba oyendanga. Kakati obwakatonda n'obyensi ddamu nti no lutalo. Kusiitaana. Era olw'ekyo ensi esigala nga mpuku y'abanyazi. Only the coming of Christ can help. Okujja kwa Yesu muno gwokubiri bannange kwe kunaayamba kwe kunaakyusa ensi. Africa lwejja okulekerawo okubeera dumping ground y'abazungu. Abazungazunga. Bakaddugala tujja kulya bingi ebinaatutta nga bitujja ku kaama waffe endagu n'obukopa. Tujja kugenda ku bipapulapapula n'amagi amakolerere ne butto atategeerekeka atta bussi buli kye tulya tufe mangu tulwale nnyo. Kubanga yensi weefaananye. Yesu bw'anaaka omulundi ogwokubiri essuubi lyaffe eryaboonoonyi. Kagabeere maka, kagabeere mirimu, kagabeere enkolagana ne bannaffe. Ddamu nti yakutukakutuka eri buleere bweti. Yafuuka nga fulaano envundu. Ddamu nti fulaano envundu. Omanyi fulaano kwe. Ddamu nti vesiti. Kubanga abasajja abakadde ffe twogera nti fulaano. Fulaano. Ewe ngamba nti vesiti. Awatandika gahi. Eya ppamba nga yavunda negwa kumpi n'ekiyigo.
kati bwe bulamu bwaffe yakwata ne ka green. The state of the believer is a having and at the same time are not yet having, a being and not yet being. Christians already have salvation by faith, but they do not yet have it by sight. By faith, we are saved. By sight, not yet. Tamuti nga sikutegedde musumba. Ojja kuntegeera nnyo. Katonda omulabako n'amaaso, ddamu nti mutwala lwakukkiriza. Naye olunaku lumu olujja lw'oli mulaba n'amaaso, ddamu nti awo. Kwe kuwona kwaffe. Naye tujja kusigala nnyo mu kubonaabona okutakoma. Already we are righteous before God, but we are still live in a fragmented world, estranged from God. Kituufu ddala tuli batuukirivu mu maaso ga Katonda nga Katonda yakitugambye. Ddamu nti batugamba bugambi. Naye ears to the ground. Kye batugamba si kye tuli. Era olaba nga tukiina. Kubanga ensi yava ku Katonda. Era ekyaddirira ekiyitibwa ekibi kyeki musumba tunnyonnyola ekibi. Musumba tetunnakumanya bw'atize kutuyigiza byamaka n'engeri gy'oyogeramu ne tukaluubiridde. Wategedde dda kyendiko nkulaga nti bw'oli naye si malayika. Bw'oli naye mwonoonyi munno bukokolo bugeyana alina ogubwago ddamu nti buwunya. Naye okutwalira ogubwago naye nno naayogera ddamu nti bw'anaakulaga kabinako jagamba maama waliwo Oluganda gwe nasanga nga yalwalebbwa eryali ettafaali gombi. Tafaali gombi ne galiibo gati. Ddamu nti bwa lyere. Natunulira Oluganda ne ngamba musumba nsabira. Banaye waliwo olw'osaba naye ng'obuusabuusa. Nga watandeetaza osaba essaala ey'okugamba Oluganda fwa. Ubutuufu naye neweegumyagumya nonga Katonda akola ebitasoboka ng'omanye eby'Oluganda. Yeebasa lubuto lwatuuza. Naye Katonda wange omusajja yawona. Empale zitereka kubanga kakati owakabina talina ennyama bwe ndowooza. Naye nkovu njereere. Wandirowooza nti yandiagadde nnyo Katonda n'okumuvaako yamuvaako. Yaddayo muwalagi. Omwono eri w'omukolera ebirungi okowera buki? Tasiima. Tasiima omwono we. Kankusomere ekyawandiikwa kiri wano mu Mikka. Oba oli awo nossa kimu nange sula ya 7. Bw'onoomanya ekyo bye nayigiriza leero byonna bijja kukwanguyira. Bw'otokimanye nze ntandikidde ku lusooka paka ku Lwokuna. Olwokuna nesinga okwagala. Zinsanze! Gwe zinsanze omwogera mpola. Kuba nfaanananga bamala okulonda emmere yonna ennungi ng'ezabbibu ezeetebwa mu lusuku. Tewakyali birimba ekyokulya. Emmeeme yange yeegomba ettiini esooka okwengera naye ani ampa. Ge muzibaane oyagala twayimba nga twazayenga omuzannyo gwa muzibe. Ovaawa mu katale bakuwaddeyo ki wali. Oyagala nyama oyagala muceere. Muceere. Muzibe nange ani ampa. Naye naona agamba yeekomaku omanya Isirayiri yalina enkola nga bwe bagenda okukungula balekayo emmere mu nnimiro olw'abantu abanaku. Bagagga balimyeyo efambi ki bagati mulekeeyo ko abanakunaku era obusanga buli bulondalonda nga nawe toyinza nakubuvunaana tekuba kubba. Waye kati Yesu ono bulungi naye ensi yakuva ku Yesu. Yagenda naga temusalanga musango okusinziira ku ndabika. Ddamu nti weewaawo. Ye Yesu tasala musango okusinziira nga gwe boolaba. Yaabuuza motiivu ddamu nti ekinyusi ekigendererwa kyabadde ki? Ki kyabadde mabega w'olwo? Awo wali obubonero bwaffe. Ekigendererwa bo nga baleka emmere abanaku balye. Naye kati abantu babba
Kukyagambira mu Uganda tebanyimirizanga ku luguudo lumu emirundi 3 mu mmotoka nga bambuuza ebiwandiiko. Nabisanze eno wammwe kiti kisigenda kyerabira. Awo nasinza abasajja ba poliisi bambadde uniform zino. Nze abo mbamanyi bulungi nti si ba traffic nga banyimiriza badde. Kanyimirire mpulire kye bagamba. Ate muzeeyi omanyi ffe batukyawa tutanya abantu biki ayogera ebiboozi. Naye omutima gwange gugamba mmanyi gyava ne gyagenda. Naye asudde ku kakyamu kuba sirinawo wadde 10 oyo lwo omuntu alabika ssente naye nga jjudde mwoyo mutuukirivu damuti okisigiri mwereere. Ate nawudde ne bwanyinaze naye nga ne bwanyinaze talina kaavaamu kagamba nti abasajja abaweeko kyabawa zininga bwe natunulira mwabadde mu bayibuli zange n'ebitabo nebimuyambaga mutusabirenga omanyi kakati n'okutusabira musobola n'okutuwaayo kantu damuti naye nga bayogera okubawa damuti weewaawo duniya eno ensi enzibu nnyo terimu bwenkanya oluganda tuweereze mukama naye kati noono aleeta illustration eyo okunnyonnyola okwo ku mbeera eyalingawo n'emmere eweddewo ngenda n'obuzabbiibu nnoonyeeyo damuti teri mmeeme yeegomba damuti weewaawo terina kaafuna ayina kyayagala okutuukako mikoono katuli oluyimba lwe omwegendeeza abuze mu nsi wangi damuti wangi omwegendeeza akoze atya ekiseera ekyo oba ensi yonna kale obanga mu kiseera ekyo abeegendeeza baali babuze leero tekiisingewo nnyo omwegendeeza mu maka mu bufumbo olaba nga weebuli nnyo okubeera calculative n'omanya nti kino wenjogera kino kintu kyekiyinza okuvaamu bakugambye nti afaanananga anoonyako okulya naye nawe tekalabika njiwa teyakiwandiikako mu Adventist gundi yaffe mu kitabo kyaffe kiyitibwa Adventist ani Adventist Home Adventist Home page 18 njagenda musomeyo. By the way, I recommend buli mufumbo bw'oba osobola okusoma Olungereza Adventist Home okigule. It's a good book. Tabu kirungi nnyo damu nti weewaawo n'ate nabakuwasa nakufumbirwa genda osome ekitabo ekyo kikugaidinga bulungi. Niye wandika n'agamba nti abantu bangi balina akamwenyumwenyu damu nti kasimayiro damu nti the language of the universe is a smile. Ne waba tumanyi bino olaba omusajja nga akoze damu nti nawe otandika okumanya nti asanyuse ekyo kasimayiro kagattawo oba omanyi olulimi batumanyi naye otula ku muntu nakukolera ate naye wakola kasimayiro damu nti omusaza kasimayiro ne wabeera nga mubi nnyo naye olwokuba omulazi akasimayiro damu nti abikako ku bibi bye kizibu nnyo okumula kasimayiro n'akuliza obukambwe gye bali weewaawo naye batono. Nawe genda okole bwotyo damu nti amiina. Naye Nick White agamba nti abantu bangi balaga busimayiro eri abantu abatali ba mu maka gaabwe. Ab'omu maka gaabwe ne basigala nga baleeba bati nga bali ku muguwa. Naye waba ayogera n'abalala damu nti weewaawo yakabawa. Waba ayogera n'omulala oba ku ssimu oba bamusanzeewa ye tuli maama weewaawo mukwano damu nti yeewoomereza. Mika n'abalaba naga nti abataka bano bafaanana ng'omugagga akungudde emmere n'atalekaayo kantu banaku kubaako kye tulya. Ne mwegomba abanaku balye naye nga tebalabako. Abamu mufa amaka gaffe tugafudde bwe tutyo. Waliwo yajumiza naga nuyinza okusanga omusajja nga mukambwe mu bantu naye ng'eka malayika wa Mukama damu nti aleluya. Bannange oyo omusajja wakiri kaleko tukuye abeebuzaabuza ku nsi.
Nuwa ddamu nti Nuwa yali muzibu kubanga abakiseera kyaffe nze ndowooza bandimugobye ku busumba. Namba emu mutamiivu ddamu nti wamma. Namba 2 mukunami ddamu nti eri abantu mu Bayibuli obo beesomako ne ngamba wano baaba ayiseewo takyasana kuba muntu wa Mukama. Ate akunamira baana be ddamu nti vaawo. Okunamiranga okumulala yo warrior your blood seed sons ddamu nti enseno tetegerekeka. Nderi abantu bensomako mu Bayibuli nga batuukirivu ne ngamba si batuukirivu. Ate nga nze nga omu ku baddugavu ne leero ndi munyivu eri Nuwa. Ddamu nti ate musumba lwaki? Kubanga yakolimira Kaamu ate mwe muva bakaddugala. Kontinenti ziri 3 ezayogerwako era abaana 3 be bazaala kontinenti 6 zitulina ku nsi. Komanyi Bayibuli woba tofaayo bufi. Shemu ddamu nti Shemu. Yafesi ddamu nti no Kaamu. Kontinenti 3. Kaamu Afrika. Kati Afrika yalaba wataata ddamu nti weewaawo. Yaseka busesi n'agandi baana mujje. Yafesi yewe Bulaaya. Semu yewe Asia. Semu yemuva ba Babylonian yemuva ne Yesu. Bino olabe ebiri awo era bali abaga nti babizinga Bulaaya Europe era ebizinga bingi. Naye we yatuuka kufa yagenda n'agamba omwana n'andaba ajja kubeera nga muddu mu baddu muddu wa banne. Bandanga akagambo katukutte. Kyetulina okukola be baana baffe kati Uganda kyekola ekimu ku ekinene nnyo be baana baffe okubatunda ebweru bakube ekyeyo. Baana bonaabonedde eyo naye Nuwa byayogera mu bigambo ebitono. Omusajja byoyogerera abaana bo bituukirira. Era abamu ffe tuli kye tuli abazadde baffe. Oba oli bulungi weebaze bazadde, oba oli bubi nyola olabe otuuka ogandi naye mu mazima maama wange omutwe yankola kino. Nuwa bwe ndimulabako mu bwaka kuba omugwe ne mugamba Oluganda tutuuse wano naye wakola bubi Abafirika. Kiki musumba Zikusooka watukolimira nnyo tutubina eduniya ng'Abafirika. Tugezeko okuva bonna bola Afrika temuli plan wadde ne. President Museveni yagenda n'agamba nti omuntu wawo simwesiga kubanga n'ekikwaso takikolangako. Kiki yali akoze ekyamagezi. Naye nengamba naye y'omu ku baawano ddamu nti awo nvuddewo kaneeyongereyo. Musumba Zikusooka oteekwa kwegendeza enjogerayo. Omwegendeza abuze mu nsi. Ddamu nti nze omu kubateegendereza. Kyebaita okubeera omwegendereza kwe kubeera soba. Okubeera sound judgment. Sound judgment. Olina akatoola. Obwongo ddamu nti obwongo bugaanyi. Attitude. Era omukazi yayogera kamalirize nkunnyonnyole. Musumba oli ku bwongo? Ndi ku bwongo. Naye nga nkunnyonnyola bunyonnyozi ti abantu bonna balalu. Obwongo baagwa eddalu. Ddamu nti wangi kubanga ono wakati omwegendereza abuze mu nsi. Ddamu nti alangiriddwe kufe n'okubeera abatabufu b'emitwe. Bakateewungo amawungo ddamu nti bamawungo be bajjudde. Abaana bamawungo abakyala bamawungo. Nali ndabyeko ku baana abeekobana ne maama waabwe ne bakuba owooluganda kibooko kabina taata w'amaka. Bino ebyaffe by'okutambula bitakoma. Ngenda nnambula tuke owooluganda ndaga ku kabina taata baaba baakuba kibooko oli
the whole night. Namugamba Oluganda kino kiki ababbi bazze wano agati yogera mpola. Kyala takuwulira. Nakoze ensobi ne balyoka bankwata ne bankuba ku ttaka. Mwana n'anninya ku bigere, omuwala omulala n'antuula ku mutwe. Maama n'alyoka ansakata. Bale mulowooza nnyumya mpewo naye nnyumya ebikolobero ebiri mu nnyumba. Domestic violence. Ow'ekika ekyawaggulu ali wano gwe tonnamumanya. Kazi kayimba oluyimba ennaku ezo siwuliriza gyo naye mpulirako kubanga nange mbeera wano ku duniya. Ebisinga byali byogera ddamu nti weewaawo. So batandise okuyiga ennyimba ez'ekikafiiri. Bwe nziyita ez'ekikafiiri nze nyumya bya Yesu. Mikono ddamu nti mikono. Kamwongere omusomo muwulire kyakugamba. Olwokubiri lwendiku omwegendereza abuze mu nsi. Kibi nnyo nti obudde buli out. Naye kisooke isinomo. Omwegendereza abuze mu nsi. So tewali mulongoofu mu bantu. Ddamu nti wangi. Tewali mulongoofu mu baki. Omuntu si kisolo ekiriibwa. Era oba omuli oba musezi. Naye abantu bali abantu. Ddamu nti abantu beerya. Omuntu si mulongoofu. Era otukologa nti tulya bitali birongoofu. Naye nze nkulaba buli lunaku by'ofenkenya. Naye abantu abafumbo babeera awamu ogenda okulaba ng'omu atandika okufaanana munne. Ddamu nti naye ekintu kitandime kigenda mu nnyo kagende ku kirala kubanga abantu bawano sineesika bulungi naye abatudde sibategeera bulungi. Kansome Bayibuli ddamu nti weewaawo. Abantu bonna si balongoofu ddamu nti ye. Tegeerako ku Bayibuli okusinga wali ogitegedde. Ekizibu ky'olina fikisi olyawo buli kimu olabira kumpi. Kale abagambye abantu bonna si balongoofu. Bagamba n'embizi si nnongoofu. Ddamu nti kigambo kye kimu bwe ŋŋenda mu Yiburu ekikozesebwa ku mbizi obutaba nnongoofu era kyekikozesebwa wano ku muntu obutaba mulongoofu. Naye nesensi obukumulya. Ddamu nti kale saabanyumiza ddyo nti nze nanywa ku waragi nga ndi mu lubuto lwa maama. Musamba mulumya olwo yali akenywerako. Ddamu nti weewaawo n'akayiwamu. Omutaka ddamu nti neyeebaka. Sikuwa amagezi kukola ekyo. Kwakati yagamba wamma naabanga kansamba nga nnywamu. Kaleere. Kyova Katonda agamba nti bw'obanga olubuto tanywanga mwenge atangira ekyomunda. Naye abamu mu ffe twazaalibwa mu families eziri damaged. Oli kyava yaga damaged people, damaged people. Blessed people, blessed people. Kati bwe ziba nga family zaali ziri si nnongoofu. Cells zaffe zonna ezaaso zirimu akatwa k'embizi. Ddamu nti weewaawo. Tulina ebyengenge, tulina ebiragalalagala, tulina embeera ezitukuliddemu ezitaavwe mu muntu. Kujjako kino ekisa kya Katonda ekirokola. Katonda yekka alina amaanyi. Tosobola kukyusa muntu. Mubambaavu omuntu mubangulukufu. Mupangulukufu yapangulukuka. Oli yagati ne mukono namanga muyakola ki bannange? Muyanzaali. Seek first to understand in order to be understood. Seek first to understand yourself in order to be understood. Sooka onoonye okwevumbula kikyoli. Naye ekizibu kyo kiri kimu. Kati tuli ku blame game. Omukazi gwe yampa. Ddamu nti jawemba.
ddamu nti ani oyo, ddamu nti Adamu, ddamu nti endevu. Omukazi gwe wampa kyekimu kyekyayogera, muzeeyi kino kyonkoledde taata sikitegeera baaba onanze ki mukwano. Ne after 40 days omukazi gwe wampa yandeetedde kino, omukazi gwe wampa era muzeeyi wankola bubi. Nogamba bannange wakati abantu babivuddeko ebyokulabula ng'owasa. Era omulungu nasanga nagamba onnondera ndi mbuzi, kale weerondere naawe wekka naye ojja kutomera. Njala omusajja nga mwanvu kyokka akwogera ddamu nti no weewaawo. Eba chansi okufuna bw'atyo. Naye musumba olina engeri gy'otuguvumamu nga tetumanyi. Nyanze njogera bya Bayibuli. Manya gu leediyo namba gwanoonya. Omwana omu omulenzi ng'afuna omuwala ddamu nti weewaawo. Ng'omuwala avudde mu maka gali weerofu. Talabangako ku nvunyu mu kaabuyonjo. Ono amutwala ddamu nti omuwala agenda okulaba ekiri munda mu kaabuyonjo ddamu nti nvunyu njereere. Husband bino byagala kututta buzi. Wano sijja kuddamu kubeerawo, sijja kweyambira wano. Ono atuta olunderebo bwe naleeta ssebo tayagala kweyamba. Naye obuzibu buli bumu, oli muzito yatambulira mu bulamu bwa bbeeyi emyaka gyonna is a life. Kano n'engeri zaako ddamu nti weewaawo. Olaba obufumbo obufiiraawo. Mismatch, ddamu nti mismatch. Olikya butaga nti omwegendereza abuze. Abantu tebafaayo. Obufumbo bwonooneka ddi? Bwonooneka ku lunaku lw'obufuna. Bufa tebunnafa. Kakyama mamera wokagolola kamere kabumenyezi. Kati which way forward sir? Mugende nga wekiba kimotoka gaba ddamu nti weewaawo. Zikusooka tubadde tumanyi tolinayo akapya keeko. Ddamu nti agulumizibwe yakuwa. Kansuma lunyirira nsabe ndi wano kubanga program za wano ziri tight. Nkyali mu lunyiriri lwange ndumale. Luno lwo lumpoomera nsobola okulogera paka n'enzibya. Mwegendeza buze mu nsi eno. Tewali mulongoofu mu bantu. Bonna batega okuyiwa omusaayi. Bayiga buli muntu muganda we n'ekitimba. Wangi n'ekiki? Singa mbadde nabbanga kubanyunyula ku communication. Kyekitimba ekikyasinze ebitimba byonna mu kutega bannaffe bwetu. Twogera tutega. Wangi twogera tulina engeri gye tukukwasa. Byomulabe wamu ne tulinga abali ku misu. Mutemwayigako naye ffe twayiga mu kyalo. Abamu mwe muzaaliddwa mu nsinga n'ebisiko tewakyali, bibira tewakyali. Naye okuyiga nali nkuyizzeeko ne tuyiga. Mugenda ne muleka abeera ku kitimba taleekaana. Ddamu nti asirika. Bali abaleekaana babeera awatali era ensolo singa ebamu amagezi bwe yandibadde ekwata. Naye olw'okwemanyi nti abo baleekaana gye bali neewuliriza ddamu nti no engabi obutu bwayo ate naye kirabika wano awasirise we wali way out. Ddamu nti we wasinga okuba dangerous. Dangerous substitute eri awo. Omuntu ddamu nti katula keebisebuka. Omuntu ddamu nti ne muzeeyi Yesu yamuvaako. Nga sisiibwa kadenga naye. Wabula kingenda okukola emyaka gye gikendeere. Aleme kubeera awo nga tagenda. Bannange okufuna ku bubi naye kulungiko. Abantu abamu ab'effujjo singa bakyaliwo singa tuli bubi. Naye ettaka lituuka ekiseera ne likusirisa. Ddamu nti weewaawo. Era ebibi ebimu bijja kuggwaawo ng'omuntu amaze kufa, amaze kuvaawo. Musumba tetutegedde ky'ogamba, kyekyo kye ŋŋamba. Embeera y'omuntu
amaliriza nga Mika agamba engalo zaabwe zikwata ku by'obubi okunyiikira okubikola. Kyomugamba tirekeraawo kyayongerera ddala. Wadde ngenda kwogera ekigambo nantahabulwa naye engamba nantahabulwa tawabulwa omuntu linnya lya Waluganda damuti w'Oluganda. Omulangira asaba. Omulangira watuka okusabiriza kati omukopi anankola ki? Edda abalangira babeeranga mu lubiri babaleetera buleetezi matooke biki ddamu nti weewaawo ensi yakyuka bukyusa. Abalangira baali banene mu nsi balina ebifo eby'ettaka baabawa buwi. Abalangira n'abambejja ewa kabaka wali nga zivuga buli lunaku omudigido. Bintu byakyukira abalangira bambi bakyalya jakinoonyerezaako mpola. Ani omu ku balangira abali wano satogolola oyinza okuswalira bwere mbali awo mu kusabiriza. Omulamuzi ayagala okuweebwa empeera addamu nti enguzi kyannyonnyola wano. Nawulira n'etteeka lye bakoze omulamuzi newanaabanga avudde mu bulamuzi asigale ng'aweebwa engamba naye nga lumu ku bantu abasinga okufuna kati ennaku zino akasente akazitowa ddamu nti obukutulugunya. Era bagamba buli lipooti lwefuluma ekitongole kisinze enguzi ddamu nti poliisi, kitongole namba 2 ddamu nti balamuzi. Ensi ezitono abo bwe tuwangaalira tebitandise leero byava dda. Sinde nkireese naye embeera. Lumu waliwo ettaka ly'ekkanisa lye nali ngalangatanako tufune ekyapa biki ne ŋŋenda mu ofiisi emu ddamu nti ye neneewuuba fayiro ddamu nti neebula. Naye musumba eyinza okuba nga eri Kampala egyegaanidde nagitwalayo Kampala ddamu nti ne ŋŋenda. Omukazi oli mu kifo ky'okungamba amazima nti njagalayo kintu kidoogo. Musajja wattu oba nali nkyali mu kyalo oba nange newe buntu bulamu obwo nange ne ŋŋenda e Kampala ddamu nti ye. Omusajja we yalaba ku ofiisi yange n'asoma mbw ati ku makya nga temuli kantu n'aginsuulira mu maaso kuginkuba. Golowooza wano tulya bipapula twala eri bisiraani byo. Nalonda olupapula nga nereka n'okweraliikya ati anayita abasirikale ne banjoola ng'ate bwe neebaza seebuzi neyanza ekitanda ate nga ninamu kenyinza okumuwa ddamu nti ndi ku Yesu. Yesu ajja kutufiiriza ebintu bingi naye nga te ajja tuwanguza bingi. Aleluya. Yesu akola byombi, afiiriza ate awanguza. Era nze nagamba nti Christianity ddamu nti Christianity is an exchange of yokes. Kubanga ngamu obukristaayo kukyusa bikoligo, kuwanyisaganya bikoligo. Oleka ebikoligo by'ensi ddamu nti n'otwala eby'ekkanisa. Anti Yesu yagamba mwetikka ekikoligo kyange tanti nene eriyo obuzito ddamu nti weewaawo. Omuyamba nti balowooza obukristaayo kutuuka ddamu nti kunyigirizibwa kujoogebwa kumalibwako mirembe amanyibwa obutala bwawe obuzibu bwaffe obufumbo obutagenda mu maaso. Saabanyonyodde nga nnyonnyola ekiyitibwa obufumbo ye mwami n'omukyala naye buli omu ng'agumira obusiru bwa munne n'amagezi ga munne. Naye ng'oli kyayita amagezi eno woono kibwe busiru ate kyono kyayita obusiru ng'ate weno ge magezi tabundi nga tebitegeerekeke. Era ababagenda mu maaso omu agumidde obusiru bwa munne anti ezenkananga tezikola zitya. Onoova ku nze ne Bayibuli omanyi gye binaggwera naye ensi etabanguse woosuubira justice
ate watali justice. Wosuubira ab'ekitiibwa ate watali kitiibwa. Abalangira ab'eggulu tebakyali balangira. Byenfuna bikaaye. N'omukulu ayogera ekibi ekibeera mu mmeeme ye. Bwe batyo bwe balukira awamu. Oyo kwaba abasinga obulungi luno lusembayo olwokuna. Oyo kwaba abasinga obulungi afaanana ng'omweramannyo. Emiti egimu temukyagimanyi kubanga abantu bagimazeho okugitema amanda. Mweramannyo guvaamu eryanda. Kopa yennyini gwe mwagala. Kopa birerya twala eri omutuba gwo. Kati njagala liri lennyini. Ddamu teri omweramannyo. Kati emweramannyo tooke kulu ng'omugiyita gigenda giggwayo. Naye omuti guno omweramannyo gubeerako amaggwa mangi. Omuganda bwe yatunulya amaggwa gonna nga galinga mannyo. Ddamu ti meeru meereere. Naga nti guno mweramannyo. Bwasobola amannyo gonna gajjudde kungulu gati gakuluma bulumi kukufumita. Kati omuntu abasinga obulungi mu bo, ddamu nti asinga obulungi afaanana ng'omweramannyo. This verse is very new to me. I've never read it before. Yesu ng'oli w'amazima. Omugolokofu ku abo asinga obubi olukomera lw'amaggwa. Olunaku olw'obukuumi okukola ennaku lutuuse. Wanaaba kweralikira kwabwe. Temwesiganga wa mukwano. Temulowooza nga mukulembeze nga mwesigwa. Kubanga kuuma enzigi z'akamwako eryo yagalamira mu kifuba kyo, my dear. Musumba onyirivuganya okwesigangana. Mwesigangane n'esinnyo. Musumba tetutegedde kyogamba. Oyigiriza omanyi abantu baagala okuwulira ekisinga obubi kyebatwala. Bamuwulidde. Yagambye twesigangane n'esinnyo. Si nze naye Mika yayogera. Kansome Mika. Don't quote me, but quote Mika. Temwesiganga wa mukwano. Ne wamala muwenda. Era sweet, otolinfwa. You know, my ex. You are stupid. You need to read this verse. Master this verse. Italics supplied. Emphasis. Temwesiganga wa mukwano. Nolebe ekisajja nga kyonna kiweddemu abawakati balina kibamanyi waliwo kyennamanyi eyo nekikweka ebyama nekifiira mu kabe. Omusajja omu yaŋŋamba Musumba ennaku zino ssente abantu zibaleka ku akawunti nga tewali azirya bayitiridde banka. Konzi lwaki bateekako next of kin ng'ateeseko muntu mulala. Bafamily members tabeesiga. Ne mumanya nti awo ye mukyala we abo be baana be naye nga teri n'omu gwe yateekako as next of kin. N'afa okufa. Ani amanyi olunaku lwalifa mufu abali wano. Demu nti wali n'omu. Lukutugadde akiika. Naye nga ne ATM kaadi yo tewali agimanyi nnamba. Bino byange. Toyina bwegendereza, tolina katoola wadde n'aka. Toyina katoola wadde n'aka. Kubanga we naakola ennyo bwetyo oyinza kati Musumba bamubuulidde ebibi byange. Yasuze wa mukadde w'ekkanisa n'amulombojera. Era obadde buli lwayogera tava wange. Mwoyo yandaga ddamu tayogera bulwatu. Kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Timuke tusabe. Kubanga ebintu by'amaka tebiggwa malojja. Katonda omulamu tukwebaza bwebaza. Olwa ebigambo bino ebikulu by'oyogera mu kigambo kyo. Ddala eno nte etakamiza. Ejjudde obunyuntuvu obuwomerevu. Ejjudde okulabula okuyigiriza. Abafaayo nga beesiimye. Ekibi kyatugetageta nnyo. Era nga tukyali mu mubiri guno ogw'ekibi. Tujja kufa nawe tutyo. Taata bw'olikomawo n'okyusa omuntu lwe tulibuulira ku ssanyu erituukiridde.
wakati mu kubonaabona mu kutambulira mu bikalabula beeranga wamu naffe. Gumya omwana w'oyo ow'obulenzi n'ow'obuwala eddyali aleme kulisuulawo, kubanga amaziga ge si ga bwereere. Ogateeka mu kasumbiko, ogateeka mu kasuwako, ogateeka mu ccupayo, ogateeka mu bwakabaka bwo, gaakujjukirwanga. Katubeere bawanguzi n'okukirawo, amaka gaffe gabeeremu. Omuwala oyo omulenzi oyo atanaba kufuna muntu wakuwasa mulongoosi mutereeza obulamu bwe, agenda okutuuka eyo nga ddala okukyusibwa kwatuukibwako. Kuyigiriza kuno kwa munda, naye gw'osazeewo okubikkulira abikkulirwa. Mubikkulire Mukama mu kuyiga kuno kuwedde n'okwajjo n'okugenda okuddako. Omusomo guno guleme kugendaawo gutyo gutyo ku bwa Yesu Kristo mukozi waffe. Amiina.